Minisita w'ensonga za ssemateeka Jeno Kahindo Otafiire era nga gwe balonze ng'omuyima w'ekibiina ky'abagoba ba Bodaboda ekya Century asabye aba Bodaboda okwewala obuvuyo bw'ebyobufuzi kuba abakulembeze abatwala mu kwekalakaasa tebajja kwanunula nga babasibye. Obanga ogenda kwekalakaasize ekintu ekikukwatako ekirimu amagoba. Munsinkane neetabiddwamu abagoba ba Bodaboda abakunukiriza mu bitaano ku Otafiire abasabye n'okwettanira yinsuwa n'ebibiina by'obwegasi basobole okwekulaakulanya. Sako yammwe mutusabe okutandikako kampani ya bbaasi naffe tubayambe mukole kampani ya bbaasi muje muki aba Bodaboda bamusabye wateekebwewo obukwakuliza eri abaagala okwenyigira mulimu guno nga n'omu ku bakyala abatandikawo ekibiina kya Century Hajati Mpungu Hanifa asabye abantu okutwala aba Bodaboda ng'abobuvunaanyizibwa. Babayisaamu amaaso naye baani ababazaala abakyala b'ebiti bwe batuleyo mu gomesi zaabwe tebatula mu ofiisi zaabwe naye nga be bazaala abaana ba Bodaboda bano bayisaamu amaaso. Baaba ekibiina ky'obwannakyewa ekya Network of Allied Women Innovators Uganda mu lukuŋŋaano olwetabiddwamu ebibiina by'abakyala eby'enjawulo ekittante basabye President Museveni okwegendeza ebibiina byawo ensimbi ez'okwekulaakulanya. Pulisira Lujja akulira ekibiina kino ategeeza nti sako nnyingi tezirina bukugu kweyimirizaawo ng'ezisinga zeetaaga kusooka kusomesebwa n'oluvannyuma ziryoke zongerwemu ssente z'okwekulaakulanya. Kubanga ffe tukolagana ennyo nabo tumanyi obuwonvu n'obugga bwe bayiseemu tumanyi obuvo n'obuddo bwabwe. Abamu ku bakyala booleseza bye bakola omuli n'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Twetaaga naffe tusaba buyambi gyali nga ffe abakyala. N'abavuka ba NRM mu ggombolola Nakaseke bagamba nti si mamativu n'omukulembeze w'eggwanga okubeera ng'ensimbi azigabira abavuka ab'omu bitundu ebirala ng'ekitundu gye yalwanira olutalo tekifiiriddwako. President Museveni afuna obudde obugenda erukunjiri n'ebintu bya billions 5 n'afuna obudde obugamba nti nno kansirise abavubuka ba people power ewakiso ne Kampala naino na billioni ze sente. Leero tuvuddeyo ng'abakulembeze b'e Nakaseke okulaga obutali bumativu bwaffe. Bino byogereddwa mu nsinkano gye babaddemu ku kitebe ky'eggombolola eno nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'abavubuka ba NRM era kansala w'abavubuka Kasoma Joshua Zaake gye basinzidde okulangira abakulembeze baabwe mu kitundu okwekusa bokka. Ntambula ngo wa NRM gwe ssentebe wa NRM n'empala ogikubye ebiraka. Toyina yadde siringi 10 yadde akagaali tokayina. Atujjukire nga bwe yalabye abavubuka b'ekaamo nti bavuddeyo mu bya people power naffe ab'e Nakaseke. Babakyala beegatta mu bibiina by'obwegasi ebyenjawulo mu division ezikola munisipaali y'Ekira mu disitulikiti y'Ewakiso basisinkanye Meeya Julius Mutebi ne minisita w'ebyensimbi mu Kira Winfred Ndagire okusunsula ebibiina ebigenda okuweebwa ssente za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Tugenda kukola groups, tugenda kukola mu businesses, tulina pulaani nyingi ku kasenda. Ssente zino bwe tuba tuzifunye tugenda ziteeka mu nkoko. Bwe nnaaba nga nzifunye nsobola okukulaakulana awamu n'abaana bange. Ebibiina ebyawandiisibwa omugatte 207 nga mu division y'e Namugongo 236 bweyogerere 13 ate mu Kira division 18 nga bigenda kuweebwa obukadde 154 ng'abakyala basabiddwa bwe bazifuna okuzikozesa obulungi. Abakyala bakole Katonda ajja bakwatirako nga bakola sente ezo bye bazisabidde. Tumaze ekyabakyala tujja kutuuka ekiseera tutegeke ekyabavubuka naye ng'emitendera egiyitibwamu era gye gimu.